Ministry ekikula ky'abantu yeegatiddwako eggwanga lya Sweden mu kaweefube w'ennaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko mu maka nga bano bakyaliddeko aba Sauti Helpline abateekebwawo okudduukirira abantu ababeera n'okutulugunyizibwa. John Mugisha akulira ekifo kino atubulidde nti bafuna amasimu agali mu 1000 buli lunaku ku nsonga ez'enjawulo. Mwaga amasimu osanga nga mulimu emisango egitaka wansi wa 5 egyetaaga okukolebwako tagikolako kiba kitegeeza omuntu agenda kufuna ekizibu ekisingako awo oba okufa. Agamba nti amasimu gano basinga kugafuna mu budde bwa kiro. Emisana abantu basinga kulopa ensonga ezikwatagana ku baana. Fizi tetulina kyakulya, abaana tebalidde, abaana balwadde, tukwatagana bwe bityo. Ekiro okwata ku nsonga ezikwatagana ku by'ekisenge, ku by'amaka, omukyala bamukubye, omwami akomyewo nga atamidde, ebintu ng'ebyo bityo. Ssaawa nga 5 okudda waggulu. Ekisinga okwewuunyisa nti abasajja be basinga okukuba essimu eno kyokka nga bano babeera n'ensonga za njawulo. Oluusi abamu baloopa bannaabwe, abaami bannaabwe, abalala oluusi baba bagereza kutegeera kiki essimu kyekola oba abantu basobola okuyambibwa. Oluusi oweekanga nga abakubye just okumanya programs za gavumenti eziri mu kitundu kye babeera. Okutulugunyizibwa mu maka abakyala be basinga okuloopa emisango. Emisango gye tusinga okufuna gikwatagana ku abaami okusuulayo obuvunaanyizibwa obwo, child neglect. Yesinga okuloopebwa ne kuddako ku nsonga z'okukabasanya abaana n'abakyala, then kuddako kuba, then kuddako abavuma. Amasimu gano gasinga kuva mu masekkati g'eggwanga. Olw'ensonga nti ndowooza kubanga access abantu okufuna okumanya enamba nga bwekola n'okulaba ebisobola obbayamba okuddukirira kyangu nnyo. Ne kuddako oluusi bano batankanya naye okuddako aba Eastern okwata Busoga, Bugisu, then okuddako Western yabo basiba bakyusaganya naye Western, then wasembayo aba Kyengulu aba North. Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo agamba nti abasajja bakyusiza mu ntulugunya y'abakyala nga kati tebakyabatuusaako nnyo buvune bulabika nga bwe baakolanga edda. Akubonaabonya n'akutulugunya mu mbeera y'obutayogera naawe oba tatuuka waka oba taweereza byetaagibwa oba akukozesa emirimu nga nyingi n'obusente bwo bwonna bugenda ate kati ekituusa ku parish development model kirala. Abakyala bwe bafunye ssente ne baagala okwesalirawo okwekolera abasajja ate nabo batulugunya. Kyokka newankubadde guli gutyo Mutuuzo akkiriza nti eriyo n'abakazi abatulugunya abasajja n'asanyukira abo abavuddeyo okwekubira entuulu. Abaami batandise okuba nga nabo beemulugunya ku gavumenti, ku structure za gavumenti, ku poliisi nabawaayo ate n'ero helpline etuyambye nti kubanga luli baatyanga. But also men are also survivors, although they are fewer compared to women. Ambassador wa Sweden mu Uganda, Maria Hakansan, asabye ab'ekitongole kino okufuba okulaba nga batangira obutabanguko mu maka okusinga okudduukirira abakoseddwa. We need to make sure that everyone learn that there is no impunity for gender-based violence, that this is a crime and it should be treated like that. And that finally, that there is never, ever any excuse for gender-based violence. Obutabanguko mu maka kikyali kizibu ky'amaanyi eri eggwanga nga buli kiseera bweyubula mu ngeri ez'enjawulo. Kale nga busaanye okulwanyisa n'omukono ogw'ekyuma kuba bututta obulamu bw'abantu bangi n'abalala ne basigaza obuvune nga kw'otadde n'abaana abato okukosebwa mu mbeera ez'enjawulo. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.